Lindire n'olunaku olwaleero tuzze n'akanyomero kaffe ak'ebyobulamu era nga tuzze n'omusawo omukugu Bale Mark Victor era ng'onagenda kuba atunnyonnyola ku nsonga ez'omukyala okuzaala ate nga tolina bulumi bwonna bw'owulidde. Abakyala bangi balemererwa okuzaala olw'okuba abamu ne babiviirako ddala olw'okuba nga batya obulumi. Musawo yenze Bale Mark Victor okuva ku ddwaliro lyaffe e Wakiso erya St Joseph's Hospital Wakiso. W'otunuulira history ali mu nkola eno ey'okuzaala nga tolumiziddwa bisa. Mu 1853 waliwo omukyala Queen Victoria, enkola eno yagikozesaako wabula yagitendereza kuba we yazaalira omulangira ng'amaze ozaala abaana be 7 naye ng'alumiddwa obulumi obw'ebisa. Ne we yatuukira okuzaala omwana ow'omunaana teyalumwako bisa yadde, ekitegeeza nti eno enkola eno nnungi nnyo. Oyinza okuddaawo n'ombuuza nti enkola eno egenda kukola etya era eyawukana etya, kuba ebibuuzo ebisinga obuuzibwa eyawukana etya kunsanyalaza nga bagenda okunsalamu omwana. Enkola eno kuba tuba tukuba akayiso katiddi ddala nnyo kuba tukuyigiriza ne tugamba nti w'otuuka ng'otandise owulira ebisa onyigako katiddi wali eri kadoozi ne katonnyayo. Wali we tuba tugenda okusanyalaza okusala empisa egendera ddala n'egatta mazzi agooza mu bwongo, omukyala n'asanyalala wansi nga towulira bigere. Naye waneeno enkola engeri akayiso gye kali akatono era tekayingirira ddala eri mu mugongo, awo kye kituyamba nti omukyala just oba towulira bulumi ng'osobola okukola ebintu byo ddala bulungi nnyo, n'okola n'odda ku ssimu n'onyumya n'abantu bo nti weabayo otuuka okugagala okusindika omwana, kuba wali eri ekireetera omukyala okuvaayo omwana byebisa. Wano we tugambira nti sindika ebisa byennyini bibaawo naye obulumi obuva ku bisa bwe tujjawo. Kati musawo Munnayuganda yeetaaga okumanya kyetaagisa ki okuganyula mu nteekateeka eno, ye ate era Munnayuganda era ayagala okumanya kiki kye mwasinzirako okuvayo n'enteekateeka ng'eno eya painless labour. Asolokyawo omwana n'agamba omwana ono yannuma n'akyayira ddala omwana, n'oluusi omwana n'alemezebwa okuddizibwako ng'agamba nti abamu bali eyo alina abaana batidde omu naye ng'ekizibu kyonna bwali bulumi. Waneeno kiba kigenda kukendeerera ddala nti bunnange obulumi togenda kuwuliramu nti nno obulumi, ogenda zaala omwana omwagalire ddala 100/100. Naye ebibi ebirimu ebye tugamba ng'ebiri wali eri nti omukyala we tuba tukubya akayiso ng'era woolaba wali eri nga tugenda okusalamu omwana, tugamba obanga omaliriza okomyewo engulu olina okunywa ennyo, kuba eddagala lino lye tukuba ku mutwe lye tukuba ku mugongo ligenda nti likusanyalaza wansi, omusaayi ne guba nga tegutambudde bulungi, era woolaba omukyala ne yeebaka bulungi ku mugongo gwe obulumi buli obw'omutwe omusaayi ne gutwala oxygen bulungi ku mutwe, obulumi ne bukendeerera ddala. Nti lwaki ekyo kintu kibaawo? Pressure y'omuntu ekkamu, ate pressure buli wekkamu nti omusaayi ogwambuka ku bwongo guba mutidi. Kati kyovola omuntu tugamba okunywa ennyo amazzi, buli wonywa amazzi kikuyambako omusaayi okutambula, oxygen wali pressure n'eyambuka n'etwala oxygen ku mutwe n'otalumwa mutwe. Naye nga bwe tuba tubaliddemu ddala ebibi ebikirimu bye bitidi ddala okuggyako ebyo. So tugamba omuntu yenna gy'oba oli, enkola eno nnungi, gyettanire enkola ennungi ddala kuba yakkirizibwa ekitongole ky'ebyobulamu, terinaamu obukose nti obulyawo nti ngenda kufuna bwe nti abamu agamba sirumwe mugongo. Nedda, ekintu ekiriwo wofuna eddagala nywa bulungi, wonywera ddala amazzi, kigenda kuziyiza byonna ebyandibadde biddirira okuluma omutwe. Enkola eno nti lwaki tugamba nti nno oli seefu bulungi, wobanga okubiddwa akayiso kaneeno ogenda kuweebwa omusawo omuzaalisa, agenda kukubeerako okuva w'ofunidde akayiso mpaka w'otuukidde okusindika omwana. Tulina omusawo omukugu akuba akayiso ako mu mugongo, akubeerako mpaka omwana waffe ng'avuddeyo. Enkola terina bulabe ku mwana waffe, omwana afuluma bulungi era omukyala n'oddayo bulungi ewaka ng'oli seefu, n'omwana nga embeera ye obulumi bwe bulungi. Kuba we tumaliriza bwe tuti tupima omwana tusikowalinga era omwana agenda ovaayo nga sikowazize ennungi. Bantu baffe twettanire nnyo okuzaalira mu malwaliro okwewala ekintu ekiddirira. Wetugambira woyina otandikira mu ddwaliro we budde bw'omanyira nti saagenze mu nsonga zange, n'omanya nti ngenze mu ddwaliro nafunye olubuto, tulina okunywanga eddagala
bwe tuba tutunuulira statistics eza gavumenti ezitulaga antinento kitulaga nti antinento esooka gye tuyita first visit ku ddwaliro eri ku 9 naye ate bwe tweyongerayo okukkirira ku visit ey'okuna ekidde ddala ku 6.5 nti ekitulaga nti abakyala tebajjira ddala kunywa ddagala olunaku olujja olusooka n'akola sikaani noba n'agenda mu ka TV n'akeberebwa nti afunye olubuto gy'emirundi abamu gye basembayo okujja twettanira okunywa eddagala nti kino eno kigenda tuyambako omwana ali mu lubuto okukula nga tafunyeemu buzibu bwonna omwana azaalibwe bulungi ng'akulidde ddala bulungi mu lubuto lwa maama kigenda tuyambako n'okukendeezaako okuzaala abaana abatatuuse so wobanga otuuse n'okuzaala jangu mu ddwaliro kubanga bwe tugamba nti tetumanyi kiddirira osobola okugamba nti ngenda zaalira ewaka bamule abakyala abazaalisa ku byalo si babi naye waliwo ebintu ebimu byatagenda sobola kuwa tweyanziza nnyo tweyanzege ye musawo Bale Mark Victor era nga olunaku olwaliro twetunuulidde abakyala abalumizibwa okuzaala okutali mu bulumi tweddiŋŋana esande ejja nze kyambadde Shadrack Joshua. Webale nnyo kyambadde Shadrack Joshua.